nze lukwago swali bannange. Gano tegalinda okuva ku Friday emundu eri kutokota eggoma. Wazalendo, FDL, Fadaka batandise okukiriyalinga Goma out of amagye ga Congo, amagye ga Rwanda, RDF, UPDF, ababadde beita M23 abali eggoma. You can attest to this. Kuba emundu etokota. Emundu yatokota okuva ku Friday ekiro, emundu etokota ku Saturday, emundu yatokose ku Sunday. Obwe M23 abagoberera mwabulabye nga buwandiika ekiwandiiko kye bwawandiise. Bali bukuba remnants bwadduka no bwali bwesigalirizzaamu bwesigalire bonna bali bukuba. Abamu ku babadde babafandinga nga beetaba mu illicit gold trade, William Ruto, Kairingu Kagame, Kairingu Museveni. Mossad Boris yabagambye mujje amagye gammwe gonna agali Congo. Congo egenda mu mineral contract ne America ne kampuni zaayo zonna babayise. Babagamba bajjewo enkwatagana zonna ze babadde balina n'akayiringu ka Museveni, akayiringu ka Kagame n'akayiringu ka William Ruto. Okay? America egamba kampuni zaayo ziyinza okukolera e Congo nga tewaliwo mbeera ya chaos na kulwana. N'amagye ga Uganda, aga Rwanda, ababadde beeyita aba M23 bavudde e Congo. Kyova olaba ekitabani kyagambye tukansolinze mission y'okuwamba Kisangani. Akayiringu ka Museveni bakagambye kajja amagye ge kayina e Congo. Okay? Manyi bulijjo muliisa ebijanjaala empiso. Tshisekedi yaba outsmartinga. Tshisekedi outsmarted the Tubuyiringu. Now reaching out directly to the Trump administration. Ne bakola mineral deal eyo nga mu contract eyo Tshisekedi agamba America eteeke envumbo ku buli nsi violating territorial sovereignty of DRC eddamu okulumba Congo n'amagye gaayo. Eggye ly'e Congo ligenda tendekebwa era obutaddamu liteekako armed embargo yonna, which was uplifted 1 year back by UN. Okay? Gye baali bagiteekako. Monasco balina okugirinvokinga bagikole ki? Bagirevising Monasco's role, because Congolese were meant to believe that Monasco is their protector. Then nga bano abazungu bamakinga sure nti Congo inejje litasobola kulwanisa abo bayeekera kuba bayeekera abazungu be babadde babakola ki? Babavujjirira. Okay? Kisenyiga kyansazeeko bannaye simanyi na kumanyi. So obuyiringu ennaku zaabo ziweddeyo. Kana akaawano Mossad Boris yakagambye akayiringu ka Museveni the body ate we mugenda mu kalulu we bakuwangula to messing up with the people's decision like you've been doing so. Miliyoni 2 ze bagenda owaaba ababaka baagala bayise bajje ne Biiru Mpuuga oba Nobert Mao nti president alondebwenga mu parliament. Akayiringu tekakyasobola nakuba campaign kuba bakakuba ebidagala bino ebiwonya obulumi. Kayina kookolo ndowooza obukono mu bulaba. Obukono bwonna bulinga akalwala kwashako bwonna bwagongobala. Buli nnaku zino abeera mu pampa. Kyemuva mulaba ayina ekyolooni kino eky'emmotoka. Takyasobola kusiba bbi kumala ddakiika 5. Oluvannyuma lwa ddakiika 5 ayina okgenda mu kyolooni ekyo. Naye waaba anaakola public gundi
waba anaatuula on any public function balina ebidagala bye bamukuba ebikakkanya obulumi era olumala public function bwattu ayina bikyayi ebidagala byanywera mu kikopo ekyo ekitavaawo obukono mubulaba bwagongobala bwonna kati yenna atambula ng'ayina ebizimba mu kabina asiiba mu pampa bamuteekako zipampa alinga kati bebi akayiringu tekakyalina bulamu naye waliwo bimaafiya ebibbya abannayuganda ebibadde nga bikafulontinga Salimu Sale ne Oduliki Lwaboogo yakiikirira Maama Assassine Salimu Sale yakiikirira famire ya Kayiringu be bali okujolonga ensi yaffe Uganda naye nga ekibadde kisinga obbawaga by'ebyobugagga bye babadde babba Congo ebyateereddwako stop kakati neebuuza sente ze bawo okukompromisinga ababaka lwaki tebazikozesa ozimba amalwaliro okuinvestinga mu science and technology research what and what so gwe munnayuganda yonna gy'oli omubaka yenna gwe bagenda okuwa miliyoni 2 kuba basoose ne babawaako miliyoni 100 tebababuzaabuza sente ezo za kumakinga sure ti Akayiringu kalondebwa mu parliament kuba tekakyasobola kuba campaign embeera gye kalimu embeera gye kalimu tekakyasobola kukola campaign so people of the Great Lakes region mwesuneko bulijjo Akayiringu ka Kagame kagamba genocide against the Tutsi Masadi Barasi yagambye we stand with Rwanda in commemoration of the genocide against the Hutus, Twa and Tutsi. Tutsi are the minority. Your statement, that was a very, very crucial statement. Tegeeza America tekyakabalirako Omuhutu agenda taking over, Omuganda taking over to bringing a sanity in the Great Lakes region, the politics of the Great Lakes region. Otherwise, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe from Congo, emundu eri kutokota, Ababerigiani bano abajja, Wazalendo bagitendese bulungi, mujjukira Luwenda bagamba Akayiringu ka Museveni we kaali katwala ebyokulwanisa ewala kali ne Bukaavu, Abawazalendo n'Ababerigiani ba instructor n'amagye ne bakuba ennyonyi ne bagissa wansi ne bakwata bagundi bapilot omu Sudan omulala yali munnayuganda bakyabayina tebabatanga otherwise mwebale nnyo Ruto yabadde awo ebyokulwanisa aba RSF ekyo mwakitegedde n'aba M23 nga bamuwa gold n'amafuta nga yabawa ebyokulwanisa ng'abawa ebyokulwanisa n'amafuta era muziraba sheeroze wano mu Uganda kano kansi bambi waliwo n'akabaka akalala webukutulira ddiiru z'amataka Ruto bwekobaana ne Museveni Kayisufu Nsibambi ako si kantu kalungi nnyo era bannange temuddamu keesigamako bwebukwatagana ne William Ruto era ako kansi bambi kali so sophisticated kakolera Ssemwai na Iso mwebale nnyo mwebalire ddala